Wechibuga is in the building. Mr. Chiyenje is in the building. So Chiyenje wanji muganda tulina okusooka okwawula ne bamanye Chiyenje kiriwo. Ekiyenje yenze Lwaki weeyita Chiyenje? Omusajja omukulu alina amakoyina n'omukazi beeyita Chiyenje. Bye nayagala Mu byonna ebisolo ebiri ku nsi wasalawo okweyita Chiyenje. Nali etumye Lwaki? Nali nsoma ku Centenary Kitovu Masaka. Kati nenkiraba nenkitya nnyo kati ne ngamba kati kitegeeza wenkitiiridde. Waliyo abalala bangi abakitya. Waliyo abalala bangi abakitya. Wakitya? Nakitya. N'essaawa eno otya Ekiyenje? Saawa zino kuba kati ndi mukulu sikitya. Naye oli wali okitya? Embeera zo za Kiyenje. Kuba Ekiyenje tekirina bwe kirya bwe kitalya. Sukaali, lumonde, ebiwoomerera byonna kikombako. Byonna sibikombako. Era mbeera nga nze nga bonda. Kibeera n'awakyafu. Kibeerayo naye nze sibeera bukyafu, gulaba nze ndi mukyafu. Kati gwe lwaki weeyita Ekiyenje? Lwaki teweeyita Wakasooli? Nyina kubeera nga Kiyenje. Saagala kubeera mukyafu naye njagala kubeera ekyo. Lwaki bakuyita Kataala w'ekibuga? Why? Kyajja buzi. Bagenda okulaba nga oli Kataala. Oba oli awo. Bosco. El Patrick gyebaleko ssebo. Kale ssebo. Naye gyebaleko ssebo. Oli utya gwe oli smart oyawukanye ku basajja bano? Oli musajja muyimbi. Ndi musajja muyimbi. Ate omusajja yeekoleddewo akantu ke. Yeekoledde akantu. Ayina kyondolaba weeguli akalevaako si kange oli musajja olinga ali omusiraamu ate nga toli. Naye nja kuba. Mu future? Obeera. Gye ndi eyo. Poza abalaba kubeera wa? Ddamu kyembuuzizza ssebo. Mbeera lugoba. Njagala eno si interview. Tunyumyamu. Mbeera lugoba. Eno si interview. Tetuna nagenda ku TV. Tunyumyamu ebyolaba ebyo just tukyagezesa. Mbeera lugoba Kawempe. Kawempe olinawo omukyala? Siina mukyala. Ninga abasinga obungi tebabeera n'abakyala, tebabeera n'abasajja bakiki. Tonna bafuna. Okyali muvubuka muto? Nkyali muvubuka muto. Wezezza 3? Myaka 28. Tonna kweza 3. Kiyenje olina emyaka emeka? Nina emyaka 29. Ono mwana. Kiyenje tonaweza myaka 3? Ngenda gaweza. Gaba nyina 29. Olina emyaka emeka Kataala? Mingi. Naye ng'amannya g'amatuufu gwa? Amannya nze Siraje Kasiri. Okula biki? Ndi artist. Amole gafuluma nti wayavuwala ne mukyala wo n'adduka kituufu? Ebyo twandibirese. Ambuuza ozze wano. Nina obuyinza obubuuza ssebo. Watu nja kudda. Nedda ssebo. Nga nkufunye. Twakunoonya dda. Omukazi aliwo. Era mbu amayembe gaamugoba mu nnyumba. Olina amayembe? Ne mugala wange tewandi ntakukidde. Mbu wali oyagala Grace Khan. Ebyo byonna wabiwulira. Mbu wali oyimba? Okuyimba nnyimba. Omanyi okuyimba? Luyimba ki? Kandabe. Yimba mutwe. Kakati. Tonnyonnyola yimba. Bosco Kataala w'ekibuga. Bosiko mnyimirire? Toyimirira. Bosiko mwana wa City. Bosiko Kataala was happy. Mbanka mazi. Lero oluyimba lo. Kati wowe oyagala ku tune enda. Naye baakulabamu Akataala kiki? Why? Oli Kataala ebya ddala. Kani banneera bannayo okujjako era bannayo abantu wayinza bayinza okuba batuufu n'omukazi tokyayina. Omukazi bakuwasereza emutyenyi zonna wazirya n'ozimalawo tokyalina yadde 10. eya muteni twandibirese. Katubyogereko. Tubireke kubanga tebakuwa sente oyagala bawayiriza. Kubanga kati ensonga eriwo. Tetwagala tujja ku nsonga. Kyekikulese ku TV olunaku olwaliro leero obiddemu. Kubanga bulijjo weekweka. Kakati MTN bakama bange. Bakyali. Bakuwa omusaala. MTN tukolagana bulungi. Bakyakuwa omusaala ne sente oba Patrick kati yakulabirira.
Kiyenje tukolagana bulungi nnyo era tulina ne video Kiyenje akulabirira Kiyenje obeera wa Kiyenje kyayina wuwo era mwatabuka ne Kiyenje lwakuba lyagala okubojja mukazi we nedda sebo terezaamu katongo n'ebyamwogerwako kubikolamu oluyimba nze njagala nkuwa bwino muyina Kiyenje nga nkola obeera wa Kiyenje wansi kumpi n'ekitanda kye woosula Kiyenje asula wano ne mukazi we gw'osula wano katongole bwe wagamba akulimba wuyo nedda kijja kitya era amawulire agagamba oyo ono sebo wanyisebo bituuka bitye ebintu ebyo emboozi eyo yalabibwako ku mpewo emu teyali ntuufu era oluvannyuma lw'obutaba ntuufu kwe kugikolamu oluyimba era ekyatabula Kiyenje ne mukazi we gwe aramara mayini baleeta enkota kati kankubule baleeta enkota y'ettooke Kiyenje yagula enkota y'ettooke n'ogisalamu ebitundu ebyo yagenda okubawo waka waliwo kitundu Kiyenje amatooke amalala wagateekawa bukyanga mbeera naye wali okuza ku nkota y'ettooke sigulangana ku ttooke ngula bwera kali wabijja wamu nasalamu ettooke simanyi yabigamba mukazi we wali omwagaza ki atuwaani nze wali ogula emmere awaka ate toke emmere ate eyaki nze tobeera wa Kiyenje waani Kiyenje mbeera wuwo nze mine ewange nazimba omusajja wazimba wanaawe wazimba wa Kataala w'ekibuga ozimba MTN yatuwa sente nyingi ebyemuteni bireke lwaki ogamba MTN bireke kubanga nze kyendiko kati esaawa zino ndi artist ndi musajja muyimbi ntwakoze vidiyo empya n'omwami ono era gye tuleese tugenda kuba bakuwadde omulimu tokyalina sente waggwamu Kataala no ekyaramu nze okukola ekirala wanyiza gavumenti ate nga nze nyiza era nga balina okumakinga sure oyavuwala nga gavumenti eyafuwa zanze Kiyenje manya ahulirawe nakuyita Kiyenje sooka olindeko Bosiko Kataala w'ekibuga tokyalina mukazi yadduka tomuwa buyambi mukazi tomuwa sente zonna nga yazifuna mu MTN wayonooneka n'otandika okukwana buli kiramu kyonna Bosiko Kataala w'ekibuga essaawa eno weesibye ku Ero Patrick ng'omupromotinga juzi yakuwa CD ogitwale tewadda Bosiko oyina amayembe kakati kanyonyola essabo lyo lisangibwawa nze ndi artist agamayembe ogalaba tugakola bulungi ne tugadesigninga amayembe agente ne tugadesigninga tukola mu design kugamba amayembe ag'okusamira oyina essabo wetotegeeza sawo umalu yabigambye kakati esawo nze omusajja atalina wadde lubaali asooka agabulize maneja wuuno alasomumaliro amayembe mbaganoonya era ono wamulimba ng'olina simanyi oyagala kusereka kasolyako n'akuwa sente n'okola essabo Kiyenje yagula egundi essubi Kiyenje ayagala kufera era ebiseera weyagalira okwana Gracecan nga MTN yakuwa akalambo leka mbyogere akola nekakufuwa nekaanze sinza kwagala ekyo kigundi Gracecan yaliwo oyo kubanga ize ogenda okulaba nga mwenkana ne Gracecan oyinza omukwana alege kyenkubuuza Gracecan mukadde wakiwulira katizo ng'oteeka kwaba omukakati nzefaana bira namukadde wadde serious oli muwala muto naawe ogamba Gracecan ki kawala si muyimbi
Gulesikani kigwe mugamba. Omuyimbi omuto. Omuto? One New Eagles. Tabeera muyimbi muto. Kati njagala mbanyonyole ekigamba muyimbi muto. Omuntu atandika obutandisa okuyimba ye muto. Kati Gulesikani aba mukadde. Atya. Mu myaka. Emyaka ine emeka. N'ekirala omuntu kasitaba ngakusinga ku myaka. Era bakusinga mwezi era abamukadde. Kati Gulesikani akusinga emyaka. Of course. Tumulete wano. Okole ki? Omulete akole ki? Waneno tuba mubuuza oba yali ayagaddeko ku kataala w'eki. Ayinza okuba yali anjagala. Naye yakwegomba. Ngaye neegwanyiza. Haiti yo. Ne weiti. Patrick, omusajja ono obeera naye otya? Omusajja ono era omuyita otya mu music wo? Omusajja ono mu music wange director wange. Director wange ate era tukikwasaganyiza wamu manager waffe yono Kiyenje. Mukulu Kiyenje. Ono ye director. Ye director. Oli manager. Ono manager. Bosco. Ono Bosco kataala w'ekivuga. Kiyenje. Baku managing. Yes. Ono ye manager. Bw'oba osonga eno naba osongayo nnyo. Neewuunya kubanga ebifuutuka mu ggwe. Omuyimbi waffe alina gy'alaga dda. Leka naawe. Kakati we mutuusizza. Oyinza okungamba nti talina waalaga mazima. Nga gwoledde walemu okutuuka mu State House. Watuukako wa Museveni gwe. Ebyo tubireke. Tudde ku kindi ekirala kye tubaddeko. Toli wa people power? Ani? Gwe. People power biri. Tuleke kale tuleke. Bibi sijja kubuuza tojja bitegeera. Sebo. Oyina ennyimba meka? Nina album 2. Nina video 4. Okay. Olwaleero tuzze na kipya. Kayimba ki? Bakayita Fakubabo. Fakubabo. Ketugenda osabukula. Tugenda osabukula. Ani yakawandiisa? Nze yakewandiikira nenyambibwako Bosco Kataala. Kawandiika luyimba lwani naawe. Gwe okuwandika oluyimba muwabuzi wange oyo. Ngenda kuwandiikirayo oluyimba. Olulibwa naawe tompandiikira luyimba. Ngenda kuwandiikirayo oluyimba. At least nyagamba. Oyina studio esobola okukolera? Oyina studio esobola okukolera? Olusobola ddi oluyimba? Wiiki ejja. Lugenda lutya? By the way, kasoke nkubuuze. Osobola lwa mukwano. Yimbamu. Ati kati kiriwo ekiti. Oyinza okuba oyina kategori gy'osobola. Osobola reggae. Ani? Reggae. Reggae si byabayaayi. Tuleke. We are premiering a video right now. Akayimba bakayitani? Fakubabo. Kaweerezeko abantu basatu tukiggale. Fakubabo nkaweereza baneiba bange erugoba ekawempe. Okay. Nenkaweereza mikwano gyange oba abakozi bannange Makerere Kikoni. Okay. Singira ddala nkaweereza Innocent. Nenkaweereza ne Ram. Okay. Nenkaweereza ne Mawanda. Good. Kiyenje. Kaweereza ko basatu. Abawuliza Delta TV. Akayimba akaweereza bonna abalaba Delta abawagizi abawagira Delta TV n'abagiraba. Okay. Era akaweereza ne maama wange Nakayiza Jaliya. Kuzobera ne maama. Zembera maama wange ali bibye nange ndi byano. Omusajja okyabira ne maama. Kala akuli kumpi. Nkagaliza maama wange. Akuli kumpi. Baali nababe abagende empola biche. Asula wano gwosula wano. Kyonna kyo asa. Kiyenje osula ne maama. Sulaze kasonyera no. Olimba kiyenje osula ne maama. Sulaze kane mukyala wange n'abaana bange. Mukyala wo bamuyitani. Bw'omwogera nga manya tosula ne maama. Bamuyita Samim. Samim. Kiwedde oyogedde ekiti. Mpozi. Bayogera kulinda. Osula ne maama. Anabeera koko naye. Kyabeera mwenna. Teyagenda wiiki ewedde. Maama? Banga ddene. Myaka emeka? Si ye yagenda, nze navaayo. Nze nagenda. Wavaayo ddi? Kati myaka 15. Kati tumirako basatu. Mpozi. Ekyo tumira. Njasooka ntumire abalabi ba Delta TV bonna.
nabo bonna abamatira Mr. Katongole nti mukola kyamaanyi nnyo mpozi nenjagala okutumira abawagizi baffe abagenda okubeerayo ku National Theatre okulaba firimu yaffe gye tugenda okusumulula gye bayita obsession prisoners obsession prisoners muzungu that's English ne wasomako nasoma kulomukaaga zigenda kubeera endala ku z'omwezi 18 esawa 12 tujja kuba tuggulawo obsession prisoners ozanyamu mwendi kugisitaringa gujja kuba mutwalo gumu okuyingira edi lwamukaaga ogira n'ofuna tiketi yo nga tuvudde wano mu studio Batumidde bonna. Chiwedde. Bonna batumidde. Okay. All right, let's premiere the video right now. Ngenda kubanga komone Vivian Tendo ne Grace Khan. They're going to be here. Of course, tugenda winding up the show with them for the next 35 minutes. Tugenda kubanga twogera about relationships, love, passion, when they are getting married, their boyfriends, and who is pregnant among the two of them. So we're going to be talking about that. Mpozi katukuba video toddamu kwogera. Katukube video kubanga ono takatala w'ekibuga tamanyi. Kantumire Palowood. Kale gamba Palowood. Palowood.